Live ku Palo Africa Radio soko mbulire kiche kiwa balinyo gwena uliza 17 katonyeze mwenda Palo FM ekula lyo mtu wa bijo mukulu kayo munamba uliza 17 katonyeze mwenda Palo FM tuli gangu muzi nga wanano gangu muzi onako lwalero olwa jino onako lwalero olw'omukaga General Assembly wetudde olukiiko lwayo oluli special oluyitibwa nga luli special ebigendererwa ebimu obuli abalina ensonga zibadde baagala okulaba nti bakoonako kati nno okujja mu lukiiko luno waliwo okusaba okuwandiika okugenda mu kooti okulaba nti bateekayo okusaba kwabwe okusobola okulaba nti batuuza General Assembly eno okusobola okubeerako ebintu ebimu bibateesa nga ku bigenda mu maaso mu busiraamu. Wano weedidire chairman akulembeddemu okukubiriza olukiiko luno olutudde olunaku olwaleero naye nga n'enkya lukyaliwo lukyagendera ddala mu maaso. Chairman twagala atuyitiremu ku ebyo ebimu ebikoleddwako olunaku olwaleero oba ebiteeseddwako biki ebigenze mu maaso n'ebirala ebinaagenda mu maaso olunaku olw'enkya. Chairman tukwaniriza ku Palo FM twagala kumawuliza yagala kumanya amannya wese General Assembly obadde musaale mugikubiriza ssebo. Webale nnyo nze bampita Haji Sabila Badru nga Kapchorwa Sebeyi naliko member wa General Assembly member executive naye ku lukiiko lwaleero yabadde special General Assembly koti gyeyasizaawo General Assembly netuula babagamba okunoonya neutral chair era ne batuulako ne bakola minute ne baresolvinga nga bakutenze nga baleese erinnya lyange nga member waki chairman atuuza olukiiko era ne bampita jjo nenzita etusobola era tukubiriza olukiiko lugenze bulungi nga webadde baagala okukikola era bamemba bayisiza ebintu nga 3 bataddewo komiti gye bayita ad hoc egenda okukola myezi 6 myezi 3 oba myezi 6 bajja kumaliriza nkyali bya time naye nga bagenda kukuliriza mu bintu bya Supreme Council ngeri gyebitambizibwamu ebyayamika n'ebitambula obulungi ate kwakola ripooti bagiwe General Assembly kati General Assembly ebadde special ng'evudde ku byava mu kooti kati ekintu ekyokubiri kye bakoze lwaleero bamemba basazeewo okususpendinga mufti emyezi 6 nga babuliriza babufuna ripooti balyoke ate ndowooza bamuzzeewo kati nebakkirizaganya nti deputy mufti aba akiikira ofiisi eyo emyezi egyo 6 kati ekyokusatu bakomezaawo chairman eyaliwa electoral commission bwe bajjawo mu bukyamu nga General Assembly bwe bategamba bazizaawo mwami Umaru Suwaswa baali bagobye mu kakiiko k'ebyokulonda bamukomezaawo leero. Chairman singa ebiteeso bino obulyanza ogamba nti omuwendo ogw'abantu abayisiza ebiteeso bino okugoba mufuti okujja mufuti okumugira nga bamuteeka emabbali bazogamba omuwendo tuguweze bamemba bameka balina okutuula mu General Assembly omuwendo gubadde gw'abamemba bameka babaddewo olunaku olwaleero. Kati ekisooka ebadde special General Assembly bonna ne batajja abazze bakola ki batuuza bamala lukiiko babadde bangi babadde babeera 9 oba 8 oba 9 nenja kufuna list kusala girana nsonga ki bamemba ze bawadde ne bagamba nti okusinziira ku kino nekino tukomezaawo chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ate okusinziira ku nsonga eno n'eno mufuti mubajje asukadde emabbali asobole okunoonyerezebwako. Ensonga ezo zonna zaali mu kooti bali abaaba ku musango nga baabira Supreme Council olw'okutunda ebintu byayo n'okukola emirimu nga tebitambula bulungi ne constitution kyebagambye ti constitution bagikwatamu ne bagi abrogatinga kujjayo chairman wa electoral commission mu bukyamu era ne bagamba nti awo alina okuddamu kubanga ti bakyamya ebintu bya constitution. Mukulu Kayongo nzikiriza mmala okufunayo bamemba omu babiri aba General Assembly abadde mu General Assembly batubuulire lwaki banaabidde mufuti maaso mbadde njagala
waliwo kembadde njagala okusooka okujjawo wano katini Sebo. then mu dakiika nga ziizo ngenda kubanga nkuddira Kale sebo. kale